Waliwo Ashba Kato yalabikirako mu katambi akamu akokola ba ku screen yo kenjagala okubanga nkuzanyira ng'ayogera ebigambo bingi nnyo bye yayogera nga sinaba kubanga ngenda wala ngenda kusooka mbikuwe osooka obiwulirize then ngenda kukubuulira ensonga lwaki nkuleetedde ebigambo ebyo ebya Ashba Kato nga sinaba kubanga nkakuwa. Njagala nkujjukize nti ennyumba eyo gy'olaba mu kifaananyi Ashba Kato yavaayo olumu n'ategeeza nti munnaye yaddeeyo era ye ennyumba gye yazimba ewakaawe n'ebirala nga bwe mubijjukira abaagoberera. Kakati waliwo eddoboozi lyengenda okupuleyingira ng'omukyalo omu ali bweru wa ggwanga awooninga n'okulabula Ashba Kato ne banne abali ku nnyumba eyo okubeera nti bagyesenzezzaako ne bakwata obutambi ne baba nga babuteekayo nga balaga nti ewantu awo wa Ashba Kato ebintu bino byandivaamu obuzibu era bangi beebuuza Ashba Kato tasibwa ng'oggyeko ebyokuba nti akomplaininga abasajja bankozesa ne batampa bye baŋŋambye ebiki n'ebirala nga wabimanya nga wabimanya ebigenda mu maaso. Gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV njagala osooka owulirize bino then oluvannyuma nzije ate nkuwe Nechikumageto structures 2022. Munanjulira geto jana ndoja kunjulira RDC akatende jobuno ndoja kunjulira nechikora nenchandira jeno damulira nemeja imakutesa. Chikwasa nenya kuntino olwale luno bagenda kumitinga president. Ne kulisi siko. Bango badda mu kintu kyange kina structuringa. Bamenyo afusika naye system very fair. System very fair. The ghetto structures. Zero idea not to get them ghetto to they say abana ba ghetto. Bero ndimu bekolemu leadership ya bwe nyinke. Musoka tasa unyala kulize idea. Nebo na shene zamu. Dino da mugana Ashba inda. Amen life to be fair. Nesa mugeto matulo nesa abayaye ngaze mbegayira bantu mukiberemu bashimuba mashinze nabegayira ngabo bali go bambu chanuma zirwa chaza president Kololo wallahi tebampita nendo tunaonezo ideas alpha sit down stupid. Nendo zinazalinga creation zange bameni amimura zake munjulire faizo nasanga jeno damulanga bali mukuyanga tanna banoonya mutera yinzo kwasaganya geto wallahi nentwa nentemati nekiva mu soft copy ne mu hard copy byonna obujulizi mbulina nenkibalaga buli kyebaliko kyonna kyonna ebyasaako byonna byonna zina structuringa bangoba nandeero mu kibira mbira na mbwa zange njogera na bisolo njogera na bunyonyi nakurumu president wetondia byonna ali bimanya aisanamu. Yes, webale kubanga okyawuliriza Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate nawe kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kkirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwata kade ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna nyongera okujjukiza ku channel zaffe ebbiri Yogi Updates n'omukutu ogwa Uganda 1 nguteekaawo wansi mu description eya video eno n'obeera nga ate obiraba mu bugambo obwa bbulu ate nja kusaba osubscribinge ku channel ezo nazo tubeere nga ate tutambula ffenna. Kakati oluvannyuma lw'ebigambo ebyo yajja n'ategeeza nti eno yeewuwe era eyo yennyumba ye naye waliwo ayogedde era eddoboozi lino njagala ndikupuleyingire oliwulirize bulungi nnyo gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV ate ensonga zibeere nga zitambula nga wezirina okubeera nga zitambula. Obulamu bukyuse lwakuba buli eka buli omu yeebase. Kati munange nina kazini wange bano abavubuka abasomye abataagala kukola. Kakati muzeeyi wange bwe yafa ekakiri twalina nga tusasula omuntu akola ki asula mu nnyumba akuumayo. Kati oyo omwana kazini engeri gye batalina mirimu ye n'agamba mami wange ti nze njagala ngende nkuume ekakiri aluddeyo nnyo bagenda ne bafuyireyo enjaga biki abeereyo n'ateekayo abavubuka ne balima ne basula omwo
naye mama wange bw'ogira olw'okuba ayagala nnyo abazzukulu nga ye anyiiga n'omugamba maama abaana boononye Kachiri ndina edda biki kibali abaana balima biki ebyo ne tubivaako ne mama wange yeekaddidde saagala muleeta pressure naye juzi nalaba nga gundi gy'alaga ekibira nga waffe ne ngamba nenkubirako mama n'agamba baganda bobo bonna gye bali olowooza bandibadde batwala ettaka nga tibamanyi ne mbagamba n'ebintu bino biringa byakusaaga kati mama wange ebintu ng'ebyo bimuleeta pressure buli wawulya eddoboozi lyange nga nkoze eki kuba taata wange ebintu yabireka mu nze kakati munaye waliwo omukwano gwange ankubiddeko kuba ye wa dadi wange bwe yafa yagenda nanziikirako nangamba Eva wano si wammwe we twaziika dadiwo eno si ennyumba yammwe ne mugamba kange nangamba kebera ku Spark TV nenvaako waya naye njagala akavubuka kano okanswalize oteekeyo vidiyo eno simanyi bw'oyinza kukola ki twagala kukaswaza oyinza otya okuddira ettaka lyaffe ennyumba yaffe n'oteekako mbu kibira ekibira kyonna kyonna akiramuza eri waffe n'ettaka aliramuza ono omwana kazini wange yamuleeta ate n'asooka n'amukweka niyo olw'okuba nti kaakati ffe tuli ba kibuga eri mu kyalo bagendeyo just omanyi abantu b'oku kibuga bamanyi ku kyalo genda kuziika kati eri abakozi abaali bakolayo babagobawo ne bateekayo oyo omwana n'agamba nze oyo omwana gundi omuzzukulu tinze ngenda kukumayo ngenda bwe batunda emmere bagira naye ngenda ne ŋŋamba naye luusi ndabye ebifaananyi nga batadde ebifaananyi bya tanti naye ajagalako ssente biki wano wennyini waffe we banziika wano e Kachiri wano eno ennyumba mwensula mwenjabiza ennyimbe wano waffe wano ttaka ddene nnyo luli twateekangayo bakozi naye omwana n'agamba oyo muzzukulu bano abavubuka abasomyesomi akola ebyo bibaanaze ebyo akola t-shirt ezo n'agamba ye kaakole ki e Kachiri bamuleke abakozi babagobe ne tugobayo abakozi oyo omwana n'ateking over bafuuyireyo enjaga bakoze buli kimu mami wange tayagala kwogera ku bazzukulu kubanga mami wange bwe yonyogera ebyo ate pressure nga zimulinnya naye leero kino omuvubuka ankubiddeko nangamba Eva naziikako ewammwe eno ennyumba si yammwe eno asibaga katogi yeesibako n'akateekako kati naye bwe bunaakeereranga n'amalusu sirina kati olw'okuba ewaffe famire yange bo baliko kale batuula eri mu bibuga eno mu kyalo balowoozaayo kitono nnyo mbu projekiti mbutwali wano Ichuli yali agenda ekiki ne Ichuli ono omwana mukubiddako essimu takutte ndowooza ategedde kubanga simukubira nze omanyi bukasita obeera mu bya NRA be baŋŋanye n'okudda Uganda kuba baagala kunzita naddanga Uganda emwaka emirundi 2 babeeranga abantu abalala ate bakayambye bakasuuziza baŋŋambye no kamazeyo emyaka giwera 2 nze bulijjo simanyi kubanga ningambe Kachiri kasita waliyo bakumayo bavubuka bajja mu sene ne beegulira emmere manya ne beebeezaawo ne batatutawaanya isoke batunze ebintu byonna mabwasizize embwa z'oyo kazini wange kuzaalunda n'ajjamu ku ssente bakolaakola buli ddirwa ejja ne bayingira nasooka kulaba mbwa ezo ningamba embwa zino nga ndabanga ez'okukijja ningamba nengenda mu Facebook zaabwe nagenda okwaba nga weewo wennyini kati abantu bakirabanga oli ayinza okitwalanga ekyokusaaga oyo omwana ayinza okuddirawo ebyo byalanze kuba abantu abasinga bamuwaanye ne bagamba kali bulungi ettaka abasinga bagamba omwana ali bulungi nnyo kati ayinza okufunira okwo ssente n'ateekateeka okwo biprojekiti kati mmwe mugenda okufayininga kuti omugobako ng'agamba wano wange wano nze nakolawo ebintu ebyo mu endinga muli mu makooti kyekizibu bano abeeka kye batalaba omanyiko kagambye 17 acres naye smaller than that kubanga kubijja talazeeyo kati engeri gye sirina paperwork wano acres koogedde mu lw'enjawo n'ezisingawo olw'ensonga kubijja talaze. Yes, Redson TV kwali webale kubanga okyagoberera ndoozi ebigambo biwulidde ali ku mukutu guno nja kusaba bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kira nsawola ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification abere nga tomissinga ate nsonga yonna ebigambo bya Ashback Katobye ebyo benjagadde okubanga nkuwa tuwuliziganya ate mu updates zigenda okubanga ziddako mu maaso awo.